wegenderezenga nnyo omukyala akutuka enviiri ekyenyi. Oyo omukazi omulaba naabanga mukazi wo ku nkalaaso kanagiyakalaso ino n'obwana kapancu bwaliko n'okutuuka okukwata omwana omuto mu paledinga mu mawulire ng'amusigako ez'embeera ez'ekisirusiru anaweza 18 aga Katonda mu ggulu. Oyo omukazi asaana kusibwa mayisi. Omukyala yagambye nti ensonga ziri mu kkooti tajabadde ateeka ssente. Kiteeka ki erikkiriza ensonga eziri mu kkooti omukazi okujja mawulire zoogera kujja kubonaabona nnyo ebintu bisatu mu bitunuulire omukazi akutuka enviiri omuntu nga si waakabbirayo nnyo n'omuntu atali mugumiikiriza abo baleke. Tosobola kukwata taata w'omwana wo n'omutwala mu kkooti. Ekyo nkibagamba mmwe abakazi buli muntu yenna akwata taata w'omwana we n'amutwala mu kkooti tugenda kubakeberanga emitwe. Center of brain eri mu mutwe akutusa omutwe gwonna. Omukazi Katonda yamutonda ng'omutwe gulina kubanga guli covered n'enviiri. Kasoli nanywagidde eno kasowola alinga omusota kati nkakasa ng'ayiriri yalina abaana ebbali oba osobola okukuuma guno omujjonkezi. Nakwata omukazi ow'endowooza entono ffe tumutaminganga malaaya. Abantu abamu mugenda ku basawo nga mmwe mweroga nogera n'onoonya akuloga nokuga nti nga tetulaba akuloga kyokka ng'olina ebizibu nga gwe wennyini weesikulira ebizibu ovuma omuntu eyali akuyambyeko. Tukakasa ki kye tutamanyi? Kyogamba wabanga lutaya alina omwana ebbali alina wuwo yekka Katonda okukola enviiri zino zikavalinga omutwe gwonna yalinanga kye yamala omuntu akutusa ekyenyi kyonna ate we wali center of brain. Mbabuuzaako mwena bakyekumidde ku media omuweereza wa Muzeeyi Masembe tuli Makindye kwedikoota za Bakitonsa group Habo group anti akanduka kukambuzaabo BHG Bakitonsa Abo group aleka tuzibadde balengeda tandika Kitonsa group abo Bakitonsa abo group Makindye kwedikoota ezala VIP kasito wange anti totaga buli muntu yenna afuna interest okujja mu ddwaliro yaffe abeera VIP ne bookera ku makya Jungu waffe bwe tubeera naye wano naga nti afunyemu ekirwadde njagala kujja omaze okufuuka VIP. Buuza ku bantu kojja abalabi ba media naddala abalabi b'Amasembe nze kojja Kitonsa oba abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi. Ososola? Sisosola bonna abaana bange bonna ate era bwe mba mbalamula kyenkanyi. Bwe mwala yakubira sayidi anti afiira ku sayidi emu abo be baba banoonya ebyabwe nga balya mmere. Omanyi tosobola kugaana muntu kuba na ndowooza. Omanyi kati ekizibu kino kye twafuna Muzeeyi gavumenti bw'eba enejjanjaba abantu somesa abantu enkola eyo mugikozese simbi tekola ki ne kati weevu ya social media yatugwira bugwizi ng'abantu si basomese kimala kati kyoba nti buli muntu ayogera n'ebitayinansa. Buli muntu munnamawulire buli muntu kojja buli muntu motivational speaker abantu n'abaakuba ku ndongo ne zibalema naye omusanga ali kuli neyalemu obufumbo naye omusanga asomesa abantu ali kuliko wano akalenzi kenda wakatya ka Miki kali mu kuwubisa baana baffe ab'obuwala n'abaana baffe ab'obulenzi. Kiki yatandise osomesa oyo bajja mmukwata bamutwale bamukebera omutwe operation nagitaddewo era bwe mumusanga temukuba alina ekiwuka ekyamutemba mu mutwe. Anti abuuza mubawazaaki enki sente bwaba takyazirina abiveeko ng'agenda amaliriza agende ave ewange agende wajjingiwo. Ekyo Katonda yakikolera omukazi alina kuweebwa wonna w'omusangira. Omukazi alina kuweebwa wonna w'omusangira. Ali mu kuwabya tulakwa nti kyeki kye nagambye tetwasomesebwa ne housewife alina okuba ne salary ey'okukufumbira omwezi ne guggwako n'akwata omulala alina okuba ne salary. Anti Miki bwaviriddeyo n'agamba tekijja kusoboka. Ayo si musajja kati saagala eno emboozi y'abasajja kati bw'oleeta Miki otandise okukompayalinga abasajja ku balenzi. Miki mulenzi kalenzi kabuvubuka si muvubuka kalenzi yes tanaana kujja mu bavubuka kalenzi so comparing kalenzi ku basajja mulakwa mumanyi nti omuntu ayambala empale avuga emotoka etali manyage abaka abamugoberera ndo abamusajja motoka si no mpekizampo bubuka bungi mwebuli buvuga emotoka teziri manyaga abwe bubeera awo nga bwogera ebintu ebitamanyiko mutwe n'amagulu ennyumba wali wagisasula wali wagula amafuta
waliwo asasula ssente z'omwezi gy'entambula gy'otambuliramu kati beera abakopi yanyiga obewaga ku ssente ze bakopi kati alabike omanyi omuntu wete nnyo okubeera mbasuga mami bw'ofuna ate omuntu gwogwa naye mulaavu oba olowooza nti ogenda kweyisanga basuga mami abadde beeyisa yafunye abagoberezi abagamba bulijjo abaana bobuwala badde ani yagamba nti nno mu kisibo mubaamu eggunju limu mubaamu n'amalanga temugamba nimanyi nti kapa yezaala amagunju bwejja bweri bwekanga bweri obwekanga ng'ebulekawo olowooza bulagawa beebo okuba gye balaga tomanyiiyo beebo ojja nga bw'otandikidde ku nsonga ezo ez'amaka ez'obufumbo tutandikire wa mukadde waffe Muzeeyi Geoffrey Rutaaya waliwo yavuddeyo naye teyeegaanye olwamukubidde essimu yakkiriza omwana wuwe era yakimanyi nti omwana wuwe naye yamusaba omukazi yamugaanira anti kati kankweko kino nga tonnagenda wala Masembe weegenderezenga nnyo omukyala akutuka enviiri ekyenyi mukyala omuntu yenna kasitaba nga mukazi naye ng'akutuka enviiri maaso wano bwati ne zikutuka oyo bw'oba okyalina obudde obunoonya oba okyali wakati mu kunoonya ne bw'omugwako ng'omuzaddemu omwana noonya kati abasajja abakulu bakimanyi teri mukazi akutuka nviiri ali mbufumbo ne bw'aba gy'ali amulina ali ku maggwa asula ku tebuukye tebayombe basula mpigi omukazi akutuka enviiri mu maaso wano ekiba kyatwala enviiri kiba kyaleeta lukaalikaali kaba kategeeza kyako lukaalikaali kusobola nti n'enkoko mu kyalo zino ez'olusingosingo zaabanga za lukaalikaali zezibojja ziri ezirina ebyoya tetutera ku birabo ebimu obubonero ate obubonero kyekyo nzize basomesa bubonero nange kaakati kambabuuliremu abasajja abatawasanga omukazi bw'akutukanga enviiri z'omu maaso tagezanga n'akulimba baba balina ekirungo ekiba ekibulamu kati bajja ne balinnya kotizo hormone ekirungo ekyo ekya stress nekinya nekigenda nekidisorganizinga hormones ezimu mukazi n'abeera ng'alina olukaalikaali ng'ayomba bwegenda mu kyalo ezo enkoko ze bayitanga zimukongole baagiryanga mangu kubanga bwe wagirekangawo yabojjanga n'obuto be bakazi abo era bwe namulabye nga yakutusa enviiri ne nga Rutaaya nga yabuuka mangu anti abakazi bagenda ne basiba wiigi ne babikka wano mu maaso kati wiigi bwemuggwako bima enviiri ze ezo abulijjo ez'obutonde eza bulijjo mukasala byekyenyi nga kikutuse nemmanya lwaki baamulekawo kikyolera mu nsonga ezazze mawulire omwana asaba school fees omwana bamuwadde school fees omwana yabadde mu parading omwana yabadde mu parading kyogamba nti Rutaaya yali yakitenze mangu nnyo spiripiri n'ateekayo ne school fees ekisoboka omwana yabadde mu parading olunaku lumu omukazi yabadde alina kyayagala oyisaawo mu mawulire kiriwa kulaga nti nno naye alina omwana wa Rutaaya ebyo basita tubifuna basita babifuna waliwo ne sita wano omuyimbi yazaala mu mukazi atalina mannyo naye sente ze yakasipendinga omukazi obutavaayo mpitirivu lwagira nti okuvaayo nga ssaayo buli lwagira nti omukazi bibaawo sobola okukwana omukazi nga tomanyi nti mutamivu wa ku kitundu nga gwena gy'omusanze kyabasajja luusi amaanyi g'esajja gatuwalaawala kutali nsobi ekyo buli musajja kimutuukako era buli musajja gy'atambudde baga nti buli mukazi gwaliwe baseeyo aveeyo abamu bazirika tebannatuuka kulayira aga nti bannaye omuntu gwe mupaledingisako abakazi yafudde abasajja tuliikiriza nnyo nomaazi omusajja embeera gyaleera gy'abeeramu mwaliira ayinza okubeera agenze kalamojja ntawe mukulu naga nti atilisiti naasammula naye nga nina kyendinaye nga sisulidde ewaawo ogwo omuzimu nga gwatembye buli musajja ali akoze ku nsobi kyokka ebiseera ebisinga gy'ogenda okukolera ensobi wameruka gwe waliwo wano omuyimbi w'amaanyi yazaala mu mukazi talina mannyo wampompepompaati omuyimbi oyo ne babagamba twagala balina akuyu batandika jibalaga nti noona agenda kugiramu buli musajja ekyo gyekiri
era Serutaya simunenya ng'omusajja era n'omwana yamukkiriza ate ebiseera ebisinga ye we yateeka si we wali kati mu mawulire katwe kati ate tosobola kupima mutwe gwa muntu nga tonnaba kumutegeera kumwetooloola ate n'omuntu samumanya bubirwe nga tonnamusobya kati omukazi yakoze statement n'agamba nti essaawa eno Lutaya alina ssente z'ateeka mu kkooti ne kkooti emubanja n'ensaasira Lutaya ekintu kyabaddeko ng'akiyita oyo omukazi omulaba n'abanga mukazi wo ku nkalaasukana gy'akalaso eno n'obwana kapancu bwaliko n'okutuuka okukwata omwana omuto mu paledinga mu mawulire ng'amusigako ez'embeera ez'ekisirusiru aga Katonda mu ggulu oyo omukazi asaana kusibwa mayisa anti yatadde omwana ataweza myaka 18 mu kamera anti omwana abadde asaba school fees taata ate bulijjo ow'emyaka gyonna okuva mu buto taata abadde amuteekawa gino emyaka gyonna taata abadde amuteekawa paka musinyafu taata abadde amuteekawo okubanga abanja wa siniyafu gwekka omulala taata abadde amuteekawa ekyokubiri omukyala yagambye nti ensonga ziri mu kkooti Lutaya abadde ateeka ssente kiteeka ki erikkiriza ensonga eziri mu kkooti omukazi okujja mawulire zoogerako ate liriiyo oba otataaganya bamukwate nkojjanga omuwaddeyo mangu bamukwate yagambye nti ne kkooti ebanja Lutaya kyogamba Lutaya tamanyi kkooti gyeri eno gye yazzeemu ye kkooti ebanja Lutaya ey'amawulire yagenda mu eri endala ebamukwate okutataaganya okunoonyereza kwa kkooti kubanga Lutaya kyamutuuse n'okubeera forced okugjayo obujulizi obulaga nti abadde asasula ssente z'omwana oyo kati kitegeeza omukazi yakyankalanyizza obujulizi bwa kkooti kati kkooti yaddembe osazaamu omusango gwa Lutaya abadde awo omwana yali yatwala obulimba mu kkooti oyo bamukwate omusango guli mu kkooti ensonga eziri mu kkooti omuntu alina kuzoogerako lwaki yazze n'azoogerako bamukwate omukazi ayagala kyekituufu ali just amanyi nti akyasobola okukolera Lutaya tesobola nze nga takyasobola kudda mabega tesobola nti kyekyo yepaledinze ate kino nakyogera emabegawo ku interview nali ne Faruku Sakozi nemuga nti mmwe abasajja mwema temuli bangu nammwe bano abantu bano abatali baggwanga lyammwe mubanyumirwemu bw'otuuka okuwasa teeka mukazi waka waggwanga lyo nga Lutaya kye yakola bano abavubuka mubalaba babyaluwanga babyalugaba babyamukama bajja ne banyumirwa bannamutiri bannasali bannakanwagi atuuka tolinga ne mukazi we addayo waabwe ku nnono ekituufu nno anti nze ekyo nkikubuulira buddayo onoonyereze babeera kuno ne balyoka bakubisa abaana baffe amazzi ne babagaziya ne bakola batya babatwalamasakindi bw'atuuka okusetolinga addayo waabwe n'afuna omukazi ow'eddiini ekitulemye tubambagana nnyo ne hipusi mabina tuzzi ne tunyagala tuga nti katunywerere wano naye tebasobola kukwagala ne bw'oba omuzaddemu akulabanga ggwe atagenda mumugasa kubanga mwine enzikiriziganwa ze mutakwatagana nazo okutwala mu kkooti okulopa ku poliisi mu nsonga eggwa kyangu nnyo kyokka ate namutemu nfuna obutakkaanya ne ssenga we wootandikira oba omanyiiwo tebitwalako waabwe wasenga ate ssenga we yaaliwo obanga omwana afaananya ati agazaala ge gattulula olabiranga nnyo tutunuulire nnyo nga tugenda okuwasa abakazi nze kati sikyasobola kukkiriza mutabani wange apape olwa hipusi n'akabina ebyaddala ate babikola kituufu babikola bweobaagala mukazi wabe ne hipusi gamba kojja kitonsa kukabam farming oba omaze pakuka hipusi farming naye ne twesiba ku bakazi olw'obuntu obutono awe bamanyi nti n'embaana baffe bano Abaganda mulimu ebirerya naye byo bitereera nkugambye omuntu nga munno mukwatagana akalombolombo ke kamu obuwangwa bwe bumu ennono y'emu olulimi lwe lumu ebibakwatako bifaanagana mwangu nnyo mmwe battereera naye oba ojja okuloopera omwana okubira essenga nga ssenga yayina byona omukubi yonge twesenga nga Natasha nfuukidde ekizibu nti kiki kyanti teyampadde kyayi wange ku makya nti tomanyi gyali Francis tomanyi gyeri abamanyi ng'ebyo tebikola mawulire kyokka ate bonna okuba Nakanwagi ajja kuga nti neeri nange
nga gwe kitonsanga olina nakanwaji ewaka ate nakanwaji lwaki tofa ku musajja nga nakanwaji naye abewulire nga bisoboka naye ayina byona ajja kulaba nga mmwe abali mu kuzannya firimu akubuuza lwaki tomwefukira tomwetabulira kitwala budde ki so kati yembeera eno abavubuka gye tugenzemu gye tufumbekedde nga tunoonya otuzzi tutono nnyo ne mukyala we asobola otukola gwe gwolabanga wakatere Katonda gwe yatonda nga mukalu tabangako musiru ate wagenda omuti ye Katonda aleme oteekawo ensulo kati byebyo bye tubagamba mujja kubonaabona nnyo ebintu bisatu mu bitunuulire omukazi akutuka enviiri omukazi atali nnyo wakabirayo naawe genda kitono ebintu bisatu ekisooka omukazi akutuka enviiri omuntu nga si wakabirayo nnyo n'omuntu atali mugumiikiriza abo baleke bawe obudde mukazi ye si mugumiikiriza tosobola kukwata taata wamanawo n'omutwala mu kkooti ekyo nkibagamba mmwe abakazi buli muntu yenna akwata taata w'omwana we n'amutwala mu kkooti tugenda kubakeberanga emitwe oba tebategeera ate otwala otya mu kkooti ndabirira omwana nga waffe babiri omukazi mu statement esuubirako kigamba namunoonyeza n'abula tekiriimu ono ali mu kukomawo mbantu nyanyagize yakutuka enviiri eri mu kukomawo mbantu kutwesibako kukakasa ki kye tutamanyi kyogamba wabanga Lutaya alina omwana ebbali alina wuwo yekka naye abasajja abaana be balina ebbali badde bali bakuze Tafawulira n'agamba olandabirira besimanyi anti nze nkubuulira amazima Lutaya olwaleero mu basajja bw'omwambaza obuvunaanyizibwa bw'alina n'abantu be yali ayambye Lutaya asaana kutwala naffe tumuyambire ku babe ne talenti ezimu eziri mu Uganda kutusanyukira maanyi ga Lutaya kati lwaki ffe kale tetwevaayo naffe tugaa nti kale tusonde ssente kale ffe tulabirire omwana wa Lutaya yenna agamba nti tafuna buyambi okuva ewa Lutaya omukazi yalowoozezaamu omwana ono tasobola kubanga yalowoozezza ate omuntu akutuka enviiri obwongo tomanyi nti obwongo bubikkibwa Katonda okukola enviiri zino zikavalinga omutwe gwonna yayinanga kye yamala omuntu akutusa ekyenyi kyonna ate we wali center of brain kati thinking capacity eriwa kuba baganda b'omwana ono center of brain eri mu mutwe akutusa omutwe gwonna center of brain eri mu mutwe gukutuse taata asobola okyawa omwana mu butonde omukazi Katonda yamutonda ng'omutwe gulina kubanga guli covered n'enviiri naanywagidde eno kasowola alinga omusota ogweyubula abakazi nze saagala ddala abakazi batalina kulowooza naye ogwo ovuma yanyinyonnyola gwembuulirira kugamba kojja nvumye akubatebulira yes kyajja kitya ng'oli mukazi kyajja kitya ng'oli mukazi basajja bamera ebiwala kyajja kitya ng'oli mukazi waliwo nedda yeetikka obuvunaanyizibwa obutali bubwe yeeteekako stress omuntu buli lwomulaba nga yeetaddeko stress ennyingi kyangu nnyo okufuna hormonal change n'akutuka ebitundu nga mukazi byatasaanye kutuka omukazi gw'obuulira ennyini agamba mbu Lutaya yakuba ennyimba ne zigaana akayimba ke yamuteekamu ke yamuyimbako kwe kwava endokayi nakategedde jjuuzi wano eriyo ne Evelyn Namulonda aveeyo nawe lwa Lutaya hit alina Nasanga ow'ebbina eddene Nasanga aveeyo Nasanga aliya ddala yabuna amawanga kati ogamba Lutaya kyokola abatukebera emitwe gy'abantu ate nammwe abatunuzaamu mbantu kamera nammwe tugenda tandika obbakebera omutwe nze singa ngali munnamawulire nga nze ndina kamera nze mulimu omuntu ajja nensooka mumutwala mu ddwaliro okumukolako interview omukazi kyebadde balina osooka okola kumukebera mutwe atugambye ensonga eziwerera omwana ziri mu kkooti kati Lutaya asobola okuzimuula kkooti kkooti esobola okukebera okukwata Lutaya tekisoboka bakusooke bakwata ono yaddidde ensonga za kkooti ezireeta mu mawulire kuba Lutaya public figure tasobola bbula basooke bakwate ono kireereesi yagezezzaako okunoonya abeetoolodde Lutaya waba Lutaya yabuze ne bamubula ensonga ye si yakunoonya Lutaya ensonga ye yakulumya Namatovu mbuki
kulaga nti naye gyali n'amatovu ebyabimanyi kuba alina n'amatovu ebyabimanyi abamu ku abakazi abalina okuweebwa emidaali n'amatovu mwali muzira ezo ensonga zonna azimanyi ate talina na kye yagambye Jofule yamwe Jofule ebyo mbimanyi biggwanga ate abakazi mukimanye bawo buli lwalinnye eddaala n'ebyokusoomoozebwa biba bingi kati ekyo omuntu yekka akimanyi Irene Namatovu era yasobodde kati nkakasa nga Irene yalina abaana ebbali oba osobola okukuuma guno omujjonkezi nga bwe guli mu maka Mwaza n'ogandi nayo omwana ebbali Irene ajja n'akyogera omujjonkezi guno gwe gumulumba nigumulumbagana naye Namatovu yamuleze maturity tannavaayo nsonga za taata Pius ajja kuzimala adde kanze we mulindidde ekyo Namatovu kye yakubira abakazi bonna ekisooka kya byonna Lutaaya Hansa ayimiridde akasente alinawo bintu bibiri byetwetaaga abakazi byebeetaaga byadworking alina ssente bimaking omusajja okubeera handsome lwaki kati nga tugenda mu kalulu byebya nti kyegga nti bapaledinge kyolwa ne byeboogera tebabimanyi bapaledinge kati woyonoona erinnya ly'omusajja school fees abaana amuwaayo ekyo nno nkikubuulira nnyo buli lwobeera n'omukazi ng'ali n'endowooza entono annakuba nti omukazi ow'endowooza entono ffe tumutaaminganga malaaya omukazi yena nga wandowooza ntono nti muzeeyi kyangu nnyo okujja mu maka gange mukazi wange n'akwegombako ekirevu n'ogenda naye abo abakazi temuwasanga ab'emyoyo ebitono kiri kye nagambye kati ono wa mwoyo mutono kyangu nnyo kompitita wa Lutaaya mu kalubu okumweggala n'amukozesa bino bwewa yonoona erinnya wana omukazi olaba buyo oŋŋambye ekiwalaata akutuse kitegeeza ayina ebimusumbuwa mu mubiri neteekako obuvunaanyizibwa bungi obutali bubwe omono ne zikyuka opponent wajja n'amuteekamu ekibeera kyangu nnyo ono mu paledinge kyogamba nti mu ddakiika 15 tayabadde amaze osasula school fees w'abaana kyogamba nti teri muzadde nga omwana we akyali waka tannagenda ffenna tulina abaana batannagenda ku masomero byakatandikira wiiki ey'okubiri abazadde balina abaana batannagenda mu masomero bangi batudde bakazi babatwale ku poliisi ya papye sikupa intermarriage toyita ku munyarwanda ng'akusanyusizza toyita ku munyankole ng'akusanyusizza mujja kutwetamisa kabira ezo nze nkikozeeko follow up neze mawulire abantu abagenda mu mawulire babavunaana baganda nga bo si baganda bibaswaza ebyaddala yes kirimu n'okutwagenda mbuwangwa baagala kukubiramu kabaka waffe kyabaganda basosoze abaganda tebamanyi kulabirira kigenda mmengono propaganda ali planned ekyanyiza omukazi ono baali ayagala beddayeera aba abasajja be batutte mu makooti nti abakazi tebalabira abakazi bakutte makooti twagala kwawukana ogenda okumaliriza nga si baganda nga ate abasajja bali mu kuweererema n'emisango gy'obutalabirira bo baganda ebyaddala genda okinoonyereze tutunulire ku busango obwakaggwa ddadda wano obwakamala okuggwa genda olaba ono omusumba mukazi we talina linnya lya Luganda omuyimbi waffe ow'omukizungu omukazi we talina yani teta bakyakola mayanja genda wano ono nanyini Kampala University mukazi we ali okumuwa ennembi atuuse n'omuleetera ebirwadde Muganda si Muganda kati twebugwe n'otakola kutoonyereza okwo mwebalamuzi genda ebitongole bikukwate ebikuwandiika mangu bamuleete ogenda otuukayo nga byani weeri nga bya Katonda yatumizza Mugerwa wabeera bya Mukama amulinda n'amukubira esimu nga tusooke mutuule ebweru wa kkooti kuba ebiseera ebisinga kojja omuntu yenna agaana okuweerera aba abuusabuusa nedda muzeeyi tabuusabuusa nedda enfuna ya Uganda ekulemesa okuweerera omwana wo ng'oyagala
ekonomi ya Uganda esobola okwemesa osanyusa famire yongo oyagala nkufuna ebyobugaga biri mu region yemu region endala zayavuwala lwakyagala tube na sente baagala kutuddako bakazi baffe kubazaalamu baagala kutuddako bakazi baffe kubazaalamu Abaganda temanyi kulabirira akoze ku musango kitegedde ebya Katonda ajja kuba wali ne mutabani we byalugaba omwana ono teyeesalirawo omwana tali yekka maama yamupushinga sina maama bamupushinga akozesa omwana ng'okudamejinga lutaaya kati maama teyalowoozezza ngu oba taata bamukozesezza anajja wa ssente ezinaalabirira omwana we anti kyegambye nti endowooza ey'obutategeera okulowooza kwetaagisa emirundi ebiri esooka kyeŋŋenda okukola kimpisaawo bwe mba maze okukikola what next think twice muteryookebye nkugambye ne tuzadde embaana Abaganda abaana babalina babakuumye zaala mwatali Muganda mwana wa mwaka gumu ajja kutwala mu kkooti agetandika pulaningira omwana anaatera okutandika okusoma mu mwaka gumu obadde ki nemutuula mu nnyumba yammwe ne munyumirwa munyomerwe empola nakanwagi musimbeko essira muteekemu byoyagala eriyitayo buyisi ino operation yegendera ddala paka ku kabaka waffe baagala kumudamejinga nti mugamba Abaganda Obuganda bw'amaanyi abasajja Abaganda tebamanyi kulabirira muloko nti ebintu muli baana bato otutandika okunoonyereza Abaganda bye baakatwala mu makooti aba batutte baki si bamawanga si Baganda tukole savaawo mugikole tudde ku nnono olinga kyotugamba sebata yayimba akayimba ako genda muli asooka yamaliriza akugambye ekyakujja bantu babategeera n'ogenda onaawuze kiki ekikujja ku buwangwa bw'onaawuze kiki teweewuliriza ati nenyimba nemumanyijjayo nteekeyo ensujju enkudi nemutandika okuprayizinga ku bipande byammwe ne kugendako omuyimbi nga yayimba nkudi sododo nga yagenda ku kipande kyange kyowa nze ndonga ekyannema nnyo anti era nsoosaako gundi nsoosaako Aluuni owekitooke waliwo omuntu omu yaŋŋamba naye bannange Aluuna yakuwaaki ayimba byentegeera era ne bigenda okuleeta abantu ate kisododo kyeki maama Namutebi ali eka Namulemi agenda okukuŋŋaanya omutwalo gwajja alabe omuleeta alabe kisododo muleeta alabe enkudi endonga ekyagwa nnyo abo abavubuka baseetinge mujje munafuye endongo Aluuna bw'aleeta omukyala n'ayimba ku mukyala Ssemakula bw'ayimba ku kabaka gundi Aluuna daivatinge muteekeewo enkudi endonga egwe kyova bakwata abayimbi abanene ab'e Kampala bategeka ku 10 mmeka 5 mukyala nomuwa amagezi aliwa magezi kigemuwooyo sisobola muwa magezi kaninde omwana waffe amutuwe gwe tujja obbuulirira koze mu mateeka atuuse okugwebwayo eno ate anaamuwayo nga twalina oliira atya anti olaba yagaana yalemedde okitegeera nti kati yakadde waliira ku mwana ayagala ate kugamba nti ye yagenda okugyamu ssente mu lutaaya omupiira ne bwoguvuga otya gutuuka ekiseera ne guggwako enjola ng'olina otuteekako omupya kituufu omukadde lw'otaddeko omupya lweronda omusumali oli musiru muli omukadde gutambula kanjira ndiko muzeeyi mukole okunoonyereza bannamawulire mwe abakyayina ensa mugende nga mu kkooti ewozesebwa bana batalabirira abaana kkooti y'abaana mugende eyo mulabe baani ababatwalayo yes
waliwo omusange mabegaawo gwe bakwata Ssekajjo no Professor Ssekajjo wa Suzanne Beck genda okebere mukyala we olabe n'abaguteekamu amaanyi abakirimu abakipika abagamba akwatibwe nze kkojja kitoosa ensonga zonna oba ozimanyi emyaka ngenda kuweza 4 byendabye sibirabye oba obirabye mbuuza ekirala omwana ono ye tugenda mukolera ki aliwa gwe baleese ajja mmala mutu alyoka afuuka omwana bwebalamukwata nadde waluta yajja kufuuka omwana kati ekiki kyana ng'akyalina omukazi eyakotuka kyana omukazi atuwa ekyana kyaffe twagala mufuula mwana ku baana bange agenda omukyaya abaganda anti kyekyo kati kyana naye yafukamidde ne yeebaza taata omuwe temuterayo sukulu ebyo byonna bya kisiru awo olabira ekirerya ky'omwana omwana omugezi akwata nadde ebbali n'akubira taata we webale kupakasa kiwutta naye ate kikyasobola okkiboobeza tukirya kubeera tulinayo baana osobola oleeta enkodomali n'ogiteeka mpolampola n'ekoppa enkola y'abaana emunyonyo wena abavayo baakuzibwa bonna n'essaawa ya leero kababeere taalenti eziyise mu lutaaya z'amaanyi tutandika ozimenya tebeeyambulangako mujuzi tetuzirabangako ate enkaanira musajja tetubirabangako tulinayo omu yekka kabangu ani Grace kyova olaba nti essaawa ya leero abazadde mwenna muweeyo abaana gye babazaala muweeyo abaana gye babazaala walibeera n'omwana nga gwolaba omwana alina eddalu lingi omwana yakuba banne omwana yakola biki nga si wuwo era nze manja lutaaya DNA ey'omwana oyo ebyo byakkiriza mbu wuwe asooka agende kumusala anti lutaaya alina okwekkiririza okwo okwamangu engeri gyali omuzadde ye yategeera nti buli mwana yenna abawuwe ojja kufunamu abatali babo kyobera nti era ne bano bojje boyita abaana abakuyita daddi mulimu abakwefuulira n'atuula mu kamera mbayagala kukola statement ku mwami lutaaya nga ne wootuuse lutaaya akutuusizzaawo ndaba upcoming artist wano abamu mbalaba ngagala mwogerako kibi omuntu ne bw'aba yakugulira saati nga si ye yakusindika nga mu kujjaako ku nsi teyakuliimu mukono wajja wekka n'akugulira essaati ne bweba ya nnusu 10 nga tonnamwogerako kigambo sooka okebera essaati eyo ebbanga lye wajjambalira neyakusanga nga togirina omukoleko statement abantu abamu mugenda ku basawo nga mmwe mweroga noga noonoonya akuloga noga nti nga tetulaba akuloga kyokka ng'olina ebizibu nga gwe wennyini weesikulira ebizibu ovuma omuntu eyali akuyambyeko myaka 16 17 ovuddeyo okoze statement kutaba yali akuyambyeko edda ligenda obbonyaabonyaka anti bw'anaakolanga ensobi ng'omusajja agenda wafuma ne ku taatawo wamanyirako ne ku taatawo ngwe tokimanyi nti maama yakuza omwana omuwala wadde ekyo kimanyi yakuza yakuzibwa kwera ebintu byanjawulo kojja gwe nakugambye toddamu kumwogera kasaba ng'omuntu akutusa enviiri toddangamu kumuwa budde bwo tukwate omwana tumutwale ku DNA tumuyingize emunyonyi emirembe gigala bbaawo ekyo nze nkibanja lutaaya ye yadde yagala nti omwana weekyo nkimanyi oli nyakkiriza nnyo kati nze mubanja DNA ey'omwana tutegeere ekituufu omusaayi gwe guswala simuyinaako buzibu simuyinaako buzibu era naawe omukyala sikuyinaako buzibu kola katembawo naye enseera muza muliro omusajja yali akuteredya 10,000 n'agikuwa mulova nga takyalina nawakusisinkana nti mutte omukago oyo mwebazenga
nga takyakiri nakuliramu wadde ekirowoozo ate era kuba nti n'abaana batutwala mu makooti tebamanyi layini ey'okuweereza ebbaluwa nti bakuyise mu kkooti okulabirira omwana erina gy'erina otutandikira kituufu sooka okebere omwana gwe mukako omusajja owe abamu mubonyaabonya abasajja ne kutuuka ate omwana ne bamugaba abamu mubonyaabonya abasajja ne mubasiba n'obbasiba ne basula mu kkomera ng'abaana si baabwe omukazi ojja ti omusajja talira abaana nga mukwata musajja nga mukuba mukkomera temusoose kebera DNA bage omusajja ajja kufuluma gy'afulumye akebere DNA buli mulamuzi yali buli muntu yali mu lukwesi olw'omukwata obeera involved ate nsikini anoonya bamukuuma era yavuddeyo n'agamba kyonna ekimutuukako famire yamukuba oluyi gyekimutuusako era muteekangawo embeera kojja we mubeeranga mukyaliwo nga tuteekawo mbeera kwani kuba mukuba oluyi baba bajja bamutuusizaako ekizibu ye talina bwe yali akubye mujjukize kuba sibajjuke bangi kandabe yakuba n'omulenzi gwe yabbako essimu n'akuba ab'ensambya mu ddwaliro abo babiri n'akuba ono omulenzi yani owa voxi bawunsa n'amannyo ne gasimbuka ne bitukoma kwabo nabo bo tebasobola kukola lutalo lumuleetera kumutuusa ku bino olinganda gambu n'abaganda emmengo banyiivu mulwana odda otya mu lubiri ate n'okuba abaganda ku mazaalibwa ga Ssaabasajja kikiri kyembaga ebino ebintu baagala kunafuya Buganda yalibeerawo nga yalowooza force emu ye mulwana naye nga n'abantu banyiivu olw'ebibaddewo tomuwa na budde mulwana bw'aba alwana nnyo ng'erinnya lye gavumenti ekwate abo ebatwala essuma lyabakube emmundu gemagezi gemwadde gokka gemuwa tugende bwa station lwaki ekibiina kivuddemu kibiina ki kiyabaddemu ekyobufuzi era yabagambye ndi bwomu kaakati NRM yagiyimbidde wanawo tewali budde bw'amaanyi kozi nga gwe noyagala obuteekewo tuli mu kuwunzikawunzika bonna tubawa amagezi tewali budde bw'amaanyi kozi gwe noyagala obuteekewo Stasha tabeerangako liida wadde mu kibiina gy'ayimbidde wadde okubeera liida nti alina amaka gaagano nkuumiddewo omusajja wange takuumako omusajja myaka giwera emeka 5 tabeerangako mubufumbo ng'atebenkedde nga mukyala ebyo bye bikola obukulembeze tetwabanga ku bufumbo bwe nga butebenkedde ebyo bye bikola obukulembeze kati Stasha mwali mumutisse ekintu ekinene nze simunenya kibiina buno bubiina obujja bumerukawo butalina makulu onoofuna liida funa liida ng'ate era liida olwo Bobi Wine bw'abeera nga liida wa NUP kimusaana ali mbufumbo emyaka 10 n'emeka 15 namusobyo yaliko liida wa Firebase ekibiina ne kati kikyawera obubiina bwonna bugunze gusimanyi lwanandala egaza simanyi famu tebumenyangawo Firebase etakyayimba otegedde erinnya Firebase ekyali muyimbi lisinga ebibiina ebirimu abayimbi kitegeeza omulandira zze weguli kati ate ongamba okwate Stasha tabanko na bufumbo bunywedde tutandikireeyo kati bali abo ebibiina byengenda ow'amagezi mulekerawo obbonyabonya omwana waffe ono Stasha ebintu byategeera byakuyimba na kusanyusa bantu mumutadde ku bukulembeze atabeerangako LC wa kyalo atabeerangako liida wa muyimbi ataliidingangako maka ne ganywera mumutikka lwaki obuzito obunene Stasha genda mu entertainment zo wama bano baveeko bw'oba waakusaka saka ebintu byo byosaka nga bwe wagambye bano baveeko bakumenyera bwereere bakuteeka mu kintu ky'otasobola yakolako ekibiina ekitwala abantu ebweru weekiri kati olaba n'ekyo ekinoonya emirimu tekiriiwo bannange temutikka baana baffe buvunaanyizibwa olw'okuba mwagala oteekawo embeera muteekewo obubiina bungi munafuye NUP ebyo tujja bayingiramu tujja kubayingiramu
ate ndowooza okiraba nti nno kyekiri kyenkugambye nabo bennyini abadamejinga omuganda bakozesa baganda nze kkojja Kitonsa emyaka 8 mu gw'ekkumi n'ogumu mpeza emyaka 4 emeka nina byendabye byetutannalaba kojja ebigambo byotubuulirira abantu tubitwala mu matu ayagala tayagala vuma ayagala era bagenda kuvuma bavume totide bivuma nze Kitonsa anti ne bwonvuma ndi ekyeggu ne bwonvuma ndi ekyemisana ne bwonvuma ntambula n'engenda gyendazi ne bwonvuma ntuuka bunenkola buli kyenjagala ne bwonvuma wendi Station the house girl gwe ali leader weri teriyo temumenya mwana w'abandi sitecha wammakola emirimu gy'osobola egy'okuyimba tebakuteeka mu bintu bitasoboka leka kubeera omu ng'ensi ekyuse omuntu atava waka kufuna tinaye wali ku lukwe olwetabanga okulwanyisa enkyukakyuka bwe bali mu mukozesa bano abantu abali mukozesa sitecha baagala mudamejinga abadde akomyewo akoze bulungi abantu bakuwagidde bakwagadde omusajja Lawrence akoze byakoze byonna oyimiriddewo bakulaba ofunye amaanyi baagala kukiraba kyova olaba Nsereko bwe yamugambyeko n'apositi nga tagala kulya ku ngege olw'okuba Nsereko omusajja watu bamugamba nti kagege naye nga byayogera bituufu yabadde ayogera bituufu tebakukozesa lwakuba nti nno ffe wano bw'ovuubiika eggaati oba tokyategeera omuzungu yakola ssente zitutabula basaasire ffe abazikute ntusigala nga muli bakakamu basaasire Bobi Wine ayina ssente mugagga myaka 22 yali azirina nze emmotoka yange yasooka njivuganga n'emyaka 19 yasooka omuzigo gwange ogw'omupangisa yasooka naguze mali n'emyaka 22 na buli kati ndirandi road myaka 35 yakagula emmotoka avuma buli gwasanga ku kyalo abantu abamu tebalowoozaako gye bavudde na gye balagaana eyo no sense Katonda teyagiwa buli muntu sense yo Katonda teyagiwa buli muntu mulimu abantu abamu Katonda beeyamma okutegeera buddala ebyafaayo byange biri bitya abantu bano wenkola kino kyekiddako think twice tetubirina abali mu bufumbo bw'amagezi gikojja nkute siina magezi ge ngenda kuwa bafumbo okuleka okwagala abaami baabwe n'okugondera abaami baabwe olwedde amagezi bagalina beefumbirigana olwo bano abagacyankalanya baliwo abacyankanya obufumbo anti bali abali mu bufumbo nabagambye okumanya bye baagala na kwagala abaami baabwe bw'oba omanyi kyoyagala ng'oyagala omwami bano abacyankalanya bagenda kujja ddi yayirini kyogamba nti ayirini sengaawe wa bbumba omusaayi gwe gwa kitosetosi yabuulirirwa kikyo yategeera kyayagala teri muntu asobola kubuulirira muntu olina tegeera gwe kyoyagala ate eri muntu agenda kuga nti yagala bwoti omusajja ogwomanyi bw'omwagala ate bano abatuyita batubuulirira obufumbo bo babulina kyobalaba nze wange kansolingi nzija nkugayidinga bugayidinzi si kukubuulira kugayidinga twabasenga nti babuulira balina ofiisi ezibuulirira bafumbo tetulina sookomanya relationship zaabwe zibalimu bebaagala oba bebaagala kubanga byanja osobola okubeera mu relationship nga gwayagala nga oli si yakwagala tosobola ate kubuulirira muntu gwe baagala kiba kizibu bino si yeviirako obutabanguko mu maka byebyo byennyini osanze omuntu si mufumbo osanze omuntu tayagalibwa osanze omuntu tebamwagala okitegeera ate gwe neweefuula nti ogenda kubuulirira muloko mumanyi nti nno bashuga daddy bokka ne bashuga mami gye bali kyangwa omukazi
akugamba nze nina ofiisi mujje mbabuulirire mujje nkole nga tayagalwangako ye yayagala nga ye sugar mami yawasa kati onoobulira otya omuntu ali loved ayagalibwa bintu byanjawulo gombulwa biri opposite ye ategeera byalo omusajja wakeera ku makya n'amufuwako mu kutu amuze okusiriza mu kutu n'amunyiga kagere ebizuukuka n'amukwatako mu kyenyi bebizuukuka ate gwe tobifuna kati ye thinking capacity ye yanjawulo akola biriwo ono bw'onoonya gw'onootambula naye kwolwakuwa essanyu era olowooza gumuzeeyi gwe onvugako omutuuka gye mutuusa apangisa wooteeri emu naye naze mawulire abaana tebagenda mukunya ono muwala ongamba maama ono era bamukunyadde ozo yali kwalaali oyo mukunyeekunye naawe kati bamuddamu anko siripya ebigumira dde so omuntu abadde mu industry gwemanyi struggling artist okubanga omuntu asinga obonaabona mu nsi gwe bayita struggling artist ng'ate mukazi so yayimbako anti be ba struggling artist era n'agiyimba n'agamba bebo ba struggling artist yali agala biyengu bebo ba struggling artist emyaka abo tubayita ba struggling artist emyaka 18 abo tubayita ba struggling artist abo tubayita ba struggling artist emyaka 18 abo tubayita ba struggling artist si upcoming upcoming wanjawulo emyaka 18 abo tubayita struggling artist osanga omuyimbi ng'akyeyita upcoming yayimbako n'enduga mu kutandika osanga omuyimbi ayita struggling artist ng'aliko mu vidiyo ya lutaayi osanga omuyimbi ayita upcoming artist ng'aliko mu vidiyo ya Ronald Mayinja kati bw'osanga omutuula yakolako kolabo n'abayimbi bano benkumenyedde oyaba tekyali upcoming aba struggling artist bw'osanga omuyimbi ng'akolako ne gundi n'enduga bw'osanga omuyimbi ng'akolako ne lutaaya bw'osanga omuyimbi ng'akolako ne mayinja mu ntandikwa nga buli beewa amasannyalaze oyo abeera struggling artist mayinja yakubira nazaaliwa mukazi ebyo byajjo kati ku mabbali g'omugga nekiresi yange nosanga awo yamubeera kulabo ngesaazi nakyanoonya it oyo abeera struggling artist kati struggling artist aba yeekyawadde byalisimbiba bingi bwajja mawulire tekiba kipya nakutakojja buli gwe tuzaddemu tulina muwasa ani akugambye ani akugambye oba buli wenkukwana oba mukazi oba ofuuse mukazi wange ekyo abakazi bakiyige mbu si buli musajja aga nti I love you aba akitegeeza asobola kuba nti I love you ng'alina kyakwagalako byera tukozesa ekigambo kyekimu alimba n'atalimba ayagala okukuggyako ayagala okukolamu eddakiika ebbiri ayagala okulaba ku gundiyo akola ki fena twogera ekigambo kyekimu nti I love you asimye obusiimye enkulayo agamba kampiteyo ayagala okuteeka ewaka agamba I love you ayagala just ekiro kimu I love you ayagala okubeeza obubeezaawo I love you tulagirira abantu kojja tulagirira abantu banajja nga baagadde leero siri mu mood eragirira leero siri mu mood ebintu byemukoze bigenda kutwetamisa leero siri mu mood eri atamanyi kojja kitonsa anannoonya mukyalo nyakunyiziza nnyo ajja kunnoonya tuwa abasajja baffe ekityo twe bakyala baffe ekitiibwa omusajja ovaayo tana okukola statement ku mukyala gwozaddemu omwana mutategeera omukazi ovaayo tana okukola statement ku mukazi gwozaddemu abaana omusajja nga akuzaddemu abaana omukolamu statement tategeera nsigadde ndi muzeeyi Masembe tubadde Makindye ku ofiisi ya Kojja Kitonsa omwana omuwala omwana omulenzi alina kyobulaabulamu mu nsonga zonna jangu ate wojjira ddala ku ofiisi ya Kojja ebyamala bisigala wano siwe kiri Kojja bulungi nnyo
togenda kiwulira wa mulala n'akamu kati ng'omukyalo ono n'akamu kati kuba ekyama batta bali babiri kati essaawa zino unakugamba va ku mukazi oyo yajja n'ekyogo ani yajja n'ekyogo ng'omukazi tuwalaba itu gye yalimu ate tutala yadde emabega yajja n'ekyogo mbu mukazi wagamba kibi nnyo okuba ng'ogaba omukisa nga gwe togulina tusinkane omulundi omulala jingi master collection yabadde mu byuma mubeere bulungi mweraba